bafunziza mbagamba muwandiike ekiraga nti mugumpadde aye ne bagunnyima. Abantu balina emiti ku bibanja nga tebagikwatako. Balina embuzi n'ente awaka nga zirwala ne zifa, n'aleeta endala n'erwala n'efa nga bagikungubagira nga muntu ng'akisinza kiri awo. Temumanyanko bantu basinza bibumbe? Mwabatamanyako ebikujjuka ebibeera Namugongo buli nga 3 ogw'omukaaga esinga okukwasa ennaku nti n'abawalimu kati nabo beegasse ku mulimu gw'Namugongo. Ate bandibadde abawalimu kubogamba nja mufunza ku muzikiti wasalira ebikonge mu ddiini y'Obusiraamu. Ebikonge kyova nti Allah abaggyeko n'emiwendo batukwata nga mbwa. Bakuba amiri, bakuba kadhi, bakuba mufti empi ng'alinga asimula omuzikiti. Kulwaki Allah twamwefuulira. Allah yagamba Abayudaaya mu Suratul Baqara yabagamba nti wala talbisul haqqa bil batil, temugatta amazima n'obulimba, wa taktumul haqqa, era temukweka amazima, wa antum ta'lamun, ngate mukimanyi. Aya eri waggulu Allah bagamba nti wa aminu bima anzaltu musaddiqa, mukkirize byenzisizza ge mazima, musaddiqan lima bayna yaday, bebikakasa ebyo bye mulina mubikkirize. Wala takunu awwala kafirin bi, temubeera baluberyeberye mu kubiwakanya. Wala talbisul haqqa bil batil wala takunu awwala kafirin bi. Allah nakati wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, temutunda amateeka gange omuwendo omutono. Wallahi abakulembeze b'Obusiraamu wonna we muli, nemuguno muzikiti we muli, bakama baffe mu lulimi luli olw'ebweru babayita batumbuto. Batumbuto we muli wano b'Obusiraamu. Abanene bakabejja abange temutunda ddiini ya Allah muwendo mutono. Tewaliiwo tenkanankana Busiraamu. Wallahi niwe kiba kyetaagisa kuva ku bukulembeze nti nze nvudde ku bwa imaamu ng'ekikujjako oyagala Busiraamu busigalewo. Wallahi omukkiriza atya Allah awaayo obukulembeze, Obusiraamu bugende mu maaso. Babigambako omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakatandika okusomesa Obusiraamu nga ati Muhammad tugenda kuwa Makka yonna ng'otufuga, tugenda kuwa abakyala bonna, tugenda kuwa banka zonna, akawunti eziri muno zonna nga gw'osalawo ani anaalya akasente n'ataalye. Yabagamba kino kye mbasomesa ne munteeka enjuba mu ddyo n'omwezi mu kkono, obuzito bwabyo n'omuliro nga mwagala ndekerawo basomesa la ilaha illa Allah. Sisobola byemumpa byonna saagala. Allah yagamba wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Nsonga ki omukulembeze w'Obusiraamu, imaamu, omwaziinyi kwosinziira okujja ku mizindaalo oyita Abasiraamu balamage Namugongo, okujjako ng'oliko amajinni. Abange Namugongo kiri ekiri Namugongo waliyo ebintu bibiri. Esokera ddala waliyo okusinza abafu, ekyokubiri eriyo okusinza ebibumbe. Byombiriri wokolako ekimu kikujja mu Busiraamu. Naye abakulembeze b'Obusiraamu sente, mwagala sente? Mwagala sente zino ez'edduniya? Singa zaali zikkusa ani badde asinga obukufu mu Uganda? Twogere ku bataliiwo tunafuna ku mirembe. Yani badde gavana eyakafa Mutebire omuni emyaka gyasanyingidde ku sente za Uganda nga waddembe okukola yeezize luumu nga 10 nakati ezo luumu 10 ku 10 sente za Mutebire. Waliwo ezajjirako mu nnyonyi naye nga tezigenda mu Bank of Uganda, nga zigenda mu Bank of abantu abo abayogerwako. Ne where is Mutebire?
bwofuna sente nyingi nga mayangayanga yonna yiyo otandika okusula nga okugula okumu kubeera mu ddiiro omutwe mu ffumbiro olubuto mu nnimiro ennyindo ku roundabout oyinza otula motoka bbiri omulundi gumu lwaki edduniya ebamenya owasa n'omukyala n'akulema okugjamu omugaso ebirwadde bikuluma buli saawa obeera musatu tawuba nsonyiwa omponye bwonyi nva mayangayanga enfuufu nnyingi bye bikumenya mu dduniya wano ne muwanyisa eddiini ya Allah n'obusente baseeka. Allahu akbar. Mbaddeko ku midiya awo nendaba abawalimu ate bano baseeka mudde mu bifo byammwe bano abagaggagagga bano bano abemayangayanga babasiriwaza waba mugagga ayimirire mu leeni y'abagagga tayingira mu byayirimu tabimanyi mu abagagga bali wano sigala mu leeni yo weboogera ku byemmwanyisi tukunnyonnyole weboogera ku by'okusuubula yimirira era akakadde kabakako. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasanka abasajja abalimi nayagala abawa amagezi gatulwaki mutawaana n'okuwakisa ate ebimera mubireke Allah jabi season yagenda okugwanga tebafunye bibala byabo nati ya Rasulullah ate irimu gyewalesenga tugitegeera ebintu tebyatadde kola kati bane mu nsonyi ebintu ebimwe mubitegeera mukole ebiri bibadde mumanyi umbaka irimu teyagirina eyo teyabaddira kati abagagga abali muno gwe chairman w'omuzikiti nga tunafuka chairman soka bakutuuze wansi otegeere chairman akola ki ku muzikiti ne olujja ku muzikiti mutu wa amateeka chairman apakinze motoka wabweru gyoli mwenzijidde aseka ogenda somesa kuki otakula kyo olubuto yogera n'obuvunanyizibwa oli chairman nemanya wokoma eno ddiini basiraamu si bya sente eno ddiini omugagga sigala muleeniyo ey'abagagga wetujja ku by'okusomesa eddiini muleke abawalimu basomese omusajja nemulabye muganda waffe kino kyo nkyogera wallahi si mu bubi naye wonna abalina ennamba ya muganda waffe Medi Nsereko mumanyi Medi Nsereko oyo y'omu ku bikonge bye tulina mu Uganda ebyabavubuka abasiraamu ayimirira nga muyivu asaala n'ayogera on behalf of Muslims naye nze muli mpulira okusaalirwa nti obulungi bwa Medi Nsereko eri obusiraamu buli nnaku nnyongero laba nga tebuliiwo nali mbuzaabuzibwa bubuzaabuzibwa naam mbadde ngambye Medi kuba nawuliddeko abamuyita Medi kati kandete ne Muhammadi ntegeezaamu omu ye Medi Nsereko ye Muhammadi Nsereko ye MP wa Kampala Central eyakulira omukolo gw'okuziika omugenzi gwe simanyi ali ate ne Allah we katolubwama yakola ensobi musajja wattu mu mukolo gwo nnyingi abawalimu ne bakuba tooki gamba Medi Nsereko kendeezaako wallahi nawuliriza bulungi Dr. Senjala ng'asindika message eri Medi Nsereko singa Medi Nsereko alimu akati Allah tiyandiyanukudde bawalimu kubanga yamugambye Medi Nsereko lekera okuzanyira mu ddiini tolaba bino ebintu mulabanga ebyokusaaga abantu balabanga Allah ataliiwo wabagamba nti era omuntu omugamba nti ngenda kukuloopewa Allah agamba nti ogenda mu motoka ki terema mafuta owanti muloopaloopa nnyo naye omugamba nti ngenda ku poliisi aga nti jama tuteese kikyate naawe eya poliisi mwabitegeera ne poliisi erina ebibonerezo si binene ekunyiga sisitimu ezaala nekwetikisa paasi ne bigiggwako ne wallahi ebya Allah akwata kulwala lwokka ne weekubiriza obutambala ngatto ne weekubiriza otuulako awaka ne weekubiriza obutanaaba naye ng'akyali wansi kulwala abatemu bajja bano banno baddukoga nti bansange wana kagenda kukola nja kati nkigere nkisaleko ng'ogonza abadde aleekaana bameka Allah basirisizza temulabye ku bantu babadde boogezi bamaanyi bagenero banene ba president Allah namugyamu fuse n'asirikiraawo ne bamwogerako ne byataayogera atayinza bawakanya wallahi ne muganda waffe Medi Nsereko namulabye ku mukolo eno message first of all yabawalimu omuwalimu otulotya mu kifo nga bajerega eddiini ya Allah noonyeenya omutwe olw'emitwalo ebiri nze munaku munno nze Suleiman nesa akapiki kangaako
ntaddemu amafuta agantuuse mayanga bwe gatanzizaayo nja sala amagezi nja kutuuka gyendaga naye siina bwetaavu ku mugagga yenna ali wano kasabingiramu okujoga eddiini ya Allah siina muwendo gwa sente gungula ku binsonga z'eddiini niye omwalimu n'atuula wansi Medin Sereko simunenya kubanga simuwalimu bannabyabufuzi amagezi gaabwe gatambulanga abalonzi we bagamba wasanga abalonzi nga tebali mu ssaati alina kujjamu ki kujja mu ssaati bw'oba oyagala kalulu kalamoja togendera mu mpale obagambe nze omu ku bannammwe nze nange sitegeera sambala nti gwa kalulu katutte munnabyabufuzi wasanga abantu nga bali mu kyaki yadde musiraamu ayingira mu kyaki n'asaba nabo oyo alimu amagezi talina gage alina g'abalonzi era omulaba wabanga si musiraamu najja mu muzikiti nga kusaala hatta ne pulezidenti namulabako ng'azze mu muzikiti yalaze kukola ki kubanga abantu gye badda munnabyabufuzi gyadda kati abasiraamu babawula Medin Sereko oli musiraamu eddiini yaffe eziza eddiini yaffe erina entondo erina obujja kino nkibagamba abasiraamu bali wano eddiini yaffe busiraamu erina obujja tefaanagananga ziri ez'abatali baki basiraamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ne Medin Sereko musajja wattu yazze ku muzindaalo bamaze mumunenyaako n'aleeta eggume bamuwadde platform yeewozeeko naga nti baseeka temusalira bantu misango naye Medin Sereko kino nkimugamba nga muganda wange mu busiraamu singa kyayogera akikakasa teyandibadde munnamateeka aloopa emisango ate mu kooti abagiroopeeyo kukola ki kati ku byedduniya basalire abantu emisango ku byeddiini temusalire abantu misango kanyana buuzamu Medin Sereko singa imaamu abasaaza eswala nga mwali imaamu n'akyuka nga waya zivuddeko n'ajjayo obwereere bwe n'afuka nga balaba asigala mu swala mbuuza Medin Sereko saagala mmwe kunziramu asigala mu swala eswala ya imaamu ebeera ntuufu kati owulira waatagala nvaamu ate abaamu maze okufuka eswala ebeera nfu taba na wuzu kati lwaki gwosala omusango naawe gamba simanyi Mungu yamanyi basiraamu abalala tulinamu kaliba y'abasiraamu nga mwagala nnyo obuwangwa okwagala okutuuka n'okulumbagana eddiini kuba mu bigambo bye byasanyusizza ababadde mu kidaala yagambye nti kakati amannya okuyita erinnya nti yegwe sekanjakko kangeze sekanjakko erinnya sirya Buganda lwaki teweyita Musa Sulaiman lwaki weyita erinnya ly'Obuganda kano magategeere nze erinnya lyange nze Kikomeko gyerinnya lyange ery'Ekiganda naye emyaka gye naakamala mu nsi 3 n'omusobyo sifunangako feva mu linnya Kikomeko okitegedde sigulangako ku dduuka kikopo ky'amata ne bannyongeramu akatundu ng'ekikampeesa olw'okuba nze Kikomeko kyendifunyemu ekinene kunnyimisa bakyala balungi kuba ebyana by'enjovu Allah yabyazika amaaso kasojja ne Kikomeko n'ogamba kitaawo ku kitaawo mu buwangwa azaala omuwala tinze Kikomeko nti ate munnaye wano gwe owasaawo wano mwannyoko noga muzeeyo onyambi okimanyi nti mbadde mpangisa wali emayangayanga mu tawuni wano waffe nti ye nti kanfune wa tipa aleeta ebintu ewa nedda mutabani tebakola batyo kati wano wammwe naye ng'olina omumanyi ewammwe olaba abayaaye subhanallah wogenda mu nsonga eyo munda bannyiniyo bakimanyi babiteekawo nga puroguramu yakubuzaabuza naye nga tebirina makulu kubanga Kikomeko nze ndi Kikomeko wali webunyiri
siyinza kusikira kikomeko wema yanga okujjako naye ng'ava bunyiri ate ne waba ava bunyiri siri mulayini emusikira kubanga si kitange alina abaana be lwaki emutuka ku byenfuna awo mutegeerawo ne mujja ku byeddiini ne mwebuzaabuza abange baganda bange basiraamu eno eddiini busiraamu eriko nnyiniyo ye Allah yatugaana okusabira omuntu yenna afudde nga si musiraamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji wan Allah gwe tusinza nannyini bitonde yayisa ekiragiro kyaggwa teri kusabira muntu yenna afudde nga si musiraamu tetumusabira. Kati kankubuuze osobola okwagala ebitonde okusinga Allah amuwangazizza emyaka 7 nga si musiraamu nga musamize nga si musiraamu nga mukatuliki mulokole nenga Allah amuwadde obulamu sente alya abaana basoma ayina ebizimbe birungi Allah n'amuleka n'amalayo obuwangazi bwa myaka 7 n'amulinda n'amala okufa Allah naggalawo enzigi zonna ez'okusaasira kwe gyali n'agamba abo tembasabira. Omuddu najja eyakkiriza Allah n'agamba tosabira bantu muki ffe tugenda kubasabira. Waliwo olunaku lumu mukama waffe Allah mu Suratul Baqara aya ndowooza ya 30 oba 31 Allah agamba nti wa idh qala rabbuka lilmalaika jukira katonda we yagamba bani bamalayika. Allah ayogeraganyako ne bani ne bamalayika kubanga mu bitonde bya Allah bye tutalaba mulimu bamalayika. Kati yabayita nayogera nabo n'abagamba inni ja'ilu fil ardi khalifa ngenda teeka mu nsi omusigire ngenda teekamu omuntu mu nsi akole emirimu ku lwange. Malayika zaali tezirabangako ku Allah kyayogera agenda teekamu omuntu agenda teekamu kiki kyayogera ekyo zo zadduka mangu ne zimugamba atajalu fiha ogenda teeka mu nsi man yufsidu fiha oyo agenda okwonoona muyo wayasfiku dima ayiwe n'omusaayi ogenda tonda omuntu mu nsi omuteekemu ate agyonoone ng'ebadde nnungi terina buzibu bwonna takomye ku ekyo ayiwe n'omusaayi wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka ate ffe nga tukusinza tukutendereza tukolanga bw'oyagala nga zifunye obujja oyo oleeta waaki. Allah rabbul alamin n'azigamba nze mmanyi obbasinga nyagadde kuddako mabega nakye njagala kitegerekeke tukendeze ku bigambo mu ddiini ya Allah. Leka kwefuula mugezi mu kitali kikyo. N'abasiraamu abajja ku midiya nga tusomesezza oba ku mizikiti ne mukomentinga ku nsonga z'eddiini n'okulembeza amagezi bino biyinza okuyambako okukakkanya omutima. Allah azigamba ngenda kutonda omuntu zimugamba gwotonda agenda kwonoona. Allah n'aziwa challenge n'azigamba mumbulira amannya g'ebintu ebyo n'aziraga ffene mapaapaali muwogo ekisaawe ennyonyi rediyo essimu ennyindo nezimugamba ffe tetubimanyi ebyo ebintu subhanaka la ilma lana illa ma allamtana weyawukana Allah ffe tewali kyetumanyi okujjako kyotuyigiriza bino kati byotulaze ffe tetubimanyi. Allah n'aleeta Adamu gwe yatonda mu ttaka kubanga ye muntu eyasooka n'amwanjulira bamalayika kati n'aleeta ebintu byonna n'abyanjulira Adamu naga nti bano babuulira amannya g'ebintu ebyo. Adamu n'abuulira bamalayika amannya g'ebitonde Allah bye yatonda bo ge babadde tebamanyi. Olw'okumuwa ekitiibwa Allah n'abagamba kale mumuvunnamire mumuwe ekitiibwa.
bwe yamala ndi mufunze kuba essaawa etusinga amagezi bwe yamala n'akwata Adamu n'ajja mu lubiriizi lwe omukyala gwe bayitanga Hawa bwe yamala n'abagamba bombiriri bagende mu jjana balye banywe buli kye baagala fakula minha ragadan haithu shi'tuma mulye mu jjana mugade n'okugada buli kye mukola kye mwagala mulye mu jjana mugade mweyagale ku buli kye mukola kye mwagala. Era Adamu ne Hawa alayhi salatu wassalam ne bayingira ejjana y'ekitiibwa Allah ne balya ne banywa wabula omuyaaye Ibirisi laanatullahi alayhi n'ab'eŋŋanga. Nze buli wenda bemboozi eno mu Qur'an ne mu ahadith wallahi nyongera okusaba Allah atunyweze. Ibirisi erumba nabbi mulamba Allah yakamujjako engalo ali fresh amuyingiza ejjana ne mukyala we amaloboozi gawulira wakati we ne Allah tewaliwo agatuusa. Allah yayogera Adamu ng'awuliriza yamugamba yingira ejjana mulye munywe naye wala taqraba hadhihi shajara timugeza ne mulya ku muti guno omuti ogwo kubiri mu jjana gwe yabagaana. Shayitaani bwe yajja teyatawaana kubannyonnyola bingi yabawa buwi nsonga. Mumanyi lwaki Allah yaganye omuti guno? Bamugamba yabawa ensonga bbiri. Ensonga esooka ekyaganyisizza omuti nti ye muyinza okufuuka bamalayika ate nga Adamu yali akyagala nnyo oba okubeerawo nga muli ba immortals nga temufa. Nga Adamu aga nti awo kati biteeredde. Bwe babimugamba yagaana nga Allah yaguganye. Shayitaani kye yakola neerayira inni lakuma minan nasihin banaye nti bembagamba mbabuulira amazima wallahi kasayalayira kobo nti olaba alayidde erinnya lya Allah ne bali omuti. Ekyokubiri Shayitaani yajja gye bali nga si yeyo yali yeekwese mu kitonde kirala. Ekyokusatu laba Adamu waawuliriza okulayira kwa Shayitaani neerabira ekiragiro gye kyavudde babaganye okugulya kasita baagulya pata Allah n'abanyiigira n'abagoba mu jjana. Adamu ne Hawa n'abaleeta mu bulamu buno obwensi betwogerako be bantu abasooka. Nam ye muddugavu eyasooka ye mweru eyasooka ye muchina eyasooka ye muyindi eyasooka bano betwogerako be bantu abasooka. Yagamba Allah قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. الله كما تنراجيرا نبغى تكتموا النمو في الجنة yange mugende mu dunia فإما يأتينكم مني هدى singo bulunga mbuna abajiranga buva jendi faman tabi'a hudaya yenna nagoberera obulunga mu bwange fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Tebalina kutya gye bali tebagenda nakuwazibwa. Kyenjagala mu kiriwa eyatuleeta wano ye Allah bwe yatuleeta wano yatusindikirako ssemateeka. Kati bye tulina mu mutwe kintu n'ennambi bye tulina mu mutwe mundu n'esseera bye tulina mu mutwe dipiri ne labongo bye tulina mu mutwe ono simanya mulimu ne zwange endabo oba mu mutwe mulimu ne zinjanthropus alemaani ezo mboozi ziri wakati wo ne Adamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eyasooka yani Adamu ne Hawa. Kati ani aliwo ye gwe nange waliwo ebiri wakati wo ne Adamu yembozi ya kintu n'ennambi mundu n'esseera yembozi ya jipiri ne labongo n'ebirala buli kalite ine ebyayo. Naye eyaleeta wano Adamu yamugamba fa imma ya'tiyannakum minni huda bwemunaamufunye obulunga mu buva gyendi fala khawfun alayhim temulina kutya kwonna gye muli mutambulire ku bivudde gyendi wala hum yahzanun sigenda bana kuwaza.
mikwano gyange abasiraamu ab'ebitiibwa, mikwano gyange abasiraamu ab'ebitiibwa, Allah yatussiza byayagala tutambulireko. Allah kati walladhina kafaru, abo bonna abakaafuwalira amateeka gange nga nabalagira ne bagaana, wakadhabu bi ayatina, ne balimbisa amateeka gange nga mbagambye ensonga, bo ne bagamba nti ffe tugaanye. Allah agamba nti ulaika ashabu nnaari, abo nno abantu bamuliro, hum fiha khalidun, bagenda guwangaliramu olubeerera. Abasiraamu abali wano, Allah yatuleeta wano ayina programu kwatwagala. Esokera ddala yagamba nti wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun, nze saatonda ku majinni n'abantu okujjako nabatondera ensonga eki, nabatonda kunsinza. Allah okuwa amaaso ago amalungi, okuwa emikono egikwata, okuwa amagulu agatambula, okuwa ebyobugagga, buli Allah kye yakuwa yakikuwa olw'ensonga ennene, kubeera ng'omusinza. Buli muntu lwagaana okusinza Allah, n'asinza amajinni, n'asinza lubaale, n'asinza Jesus, n'asinza entaana, aba akaafuwalidde Allah, aba alyazaamaanyizza Allah, aba yejjeeko obusiraamu n'asalawo agende n'ekitali buki, n'ekitali busiraamu. Allah yakuleeta wano yakwagala kulaba ng'oli musiraamu. Abalungi ab'ebitiibwa Allah byeyasaasira nga mukyalina ku bulamu, faayo nnyo ku kiyitibwa obusiraamu. Yagamba Allah ti ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, ittaqullah, muti Allah haqqa tuqatihi, mu butuufu bw'okutya Allah, wala tamutunna, okufa tekutuukangawo illa wa antum muslimun, okujjaku ng'oli musiraamu. Okweraliikirira kwange naawe kusaanye kutunuulire nnyo ekibuzo ekigamba nti Allah wakutwalira wano hajati, haji, amira, oli musiraamu, oli musiraamu, chairman, imaamu, oli musiraamu. Twali eyo ebbaale, nsaba Allah amira w'ebbaale yenenye, we baali boogera ku muzindaalo, ku muzikiti era tugenza okusomesa, omu ku bakulu b'ettwale yagamba nti bannange, mukama waffe omukulembeze baali bamwanjulira ensonga nga nti munnange amiira wa wano ow'ettwale lino nti ye okimanyi nti yasiba abalongo. Abantu babikola temuseka basiraamu. Yaba akimanyi mukadde wakolera biri aba akola buwangwa bwe, ate mukadde wajjira okusaala kati olwabeera musiraamu. N'agamba ekyokubiri, okimanyi nti yasinga amasabo wano we tuli nga teyamiira. Wetubeera wano emayangayanga, byenjogera biyinza otegerekeka. Temumanyangako muntu mu bulamu bwammwe ng'akuba ekitabo, ng'ayambala enkofiira, ayambala ekkanzu, amanyimu ne ku Luwarabu, ninga musamize, ninga wajja ku mikolo bamwanjula nga seeka. Ku matwale balina agafu aganene, ku mizikiti basentebe, baziini ba mizikiti, ninga basamize. Omulungi ali wano, bino ebintu si bya mpaka ate si bya lugezigezi, bya kutegeera. Okuwonako n'okwange kudda wa Allah ng'oli musiraamu. Era osaanye weebuuze, omuntu omusiraamu biki byalina okuba nabyo na biki byalina okwewala okusigala nga muki, nga musiraamu. Teri muntu nga musiraamu ng'asamira, tekiriiyo. Era omusiraamu abamu balina akajanja, kakati wenyambala olubugo nendusaliramu eswala yange efa, nedda nga sirabangako. Waliwo abamu kwabuuza ekibuuzo ekyo, omusanga nga wa DP akibuuza oba nga wa NRM,
nga wallahi tayambala nku t-shirt ya nuupu ne bwogimuwa nga yesigaddewo agamba kanyambala ejaketi sisobola kwambala t-shirt eyo. Waliwo n'abamu nga kala y'olugoye yagikyawa nga yakyawa kala nga newa batuusa okulya amenvu ayinza okulyamu amabisi ng'atya kala eya yero ng'ensonga gyawa siri wa kibiina ekyo. Njagala mwogere amazima abagamba nti eddiini y'obusiraamu esosola mbuulirayo olunaku lwe walaba Kyagulanyi ng'atandise bakita batya ekikwekweta ekya redi dwamulaba nga ayambadde yero. Oyo yetaba musosoze. Nze ngambayo olunaku kubanga President Museveni yafuga eggwanga lino era gwe baalayiza era waddembe okukola kyayagala. Ye newaba atambula mu kkubo ayita ku saidi gye bayita ate enkyamu ate ku ye yebeere nti entuufu. Ye waaba ayita mu kkubo tayisanganya na muntu mwena mudda bbali eyakedde ate gootuuka leeti. Naye mbuulirayo olunaku lwe yayambala ku lwedi. Kati mmanyi newaba ayambala topi zaabwe ezo ez'amagye kati yeke ya lwedi yajja gigaananga kuba kiri si kyali takikkiririzaamu. Akimanyi we nyambala lwedi ngenda promotinga bano abaana ate nze benwanyisa ne mu byambalo ne kazindaalo ne ku mmotoka ze ne kulangiza ewaka ndowooza lwedi taliiko. Ate we mujja mu byeddiini muyagala obeere ng'oli musiraamu naye ng'ogendako mu by'abatali basiraamu n'ojjayooko n'oleetako eno kati ono abikugaana nga musosola mu bantu ffe tusosola. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nga naawe bw'oyingira ne mukwano gwa waka n'omukomya mu ddiiro nga ne bw'aba asuza omusuza mu ddiiro gwe n'oseetula ebigere n'ogenda mu kisenge eri hakkiyo n'otamuganya yadde okugibuuzaako. Nga naye bw'ososola mukwano gwa akwagala ennyo nga n'ennyumba bwe musula yagikuwa naye ku nsonga ezo n'omusosola nooza kuba kusosola okwo tekuba kusosola kuba kumanya wookoma si kusosola. Abange omuntu yanjerwanye ekasinkane Allah nga musiraamu naye abaddu bantusaala nammwe wallahi nga musamira muyina ze muyita empewo z'ekika. Tukube swalezi n'abamu to make matters worse wagenda ku muzikiti we basomesa bino ng'asengukawo kanti omuzikiti ogwo gwegwo okumpi naye tegujja kusoboka. Bavuma abantu nonga bavumye eti babeera kubya simanya basamize simanya kufuuwa mindi ebyo ebintu abantu tebabyagala nze sagala gusalirako. Waafuna ebamuwabulira nti omusiraamu takola kino ng'asengukawo asigale mu busamize bwe. Naye baganda bange ab'emikwano basiraamu wallahi wandirwanye nange nnwane osinkane Allah ng'oli musiraamu. Toyina ssala nga toli musiraamu. Abagenze mu hijja temubalaba olwo naye omukyemanya bavudde mayangayanga ng'ayina essabo lye naye ng'agenze Makka era ng'akugamba kale ngobaayo. Temwana bakakulira abasamize mu Uganda ayina omwaka gwe era ayagala okugenda e Makka. Federation negamba nti wallahi tetuyinza kutwala gwe nina sente zange mumuleka agende. Nedda eno hijja ekolebwa baki basiraamu. Yera ayagala agende e Makka nga ne lubaale wamulina ewaka. Kati oyo ye twamutegeera waliwo be tutategedde n'agenda e Makka n'atuuka n'okudda nga haaji omu eyava e Makka n'asala embuzi ku ssabo lye ne yeebaza lubaale omuyamba ogenda mu hijja n'akoma obulungi. Wallahi yeetako emyaka mitono n'afa. Mumanyi physically ne ssabo ndimanyi we liri. Ssabo lye si lya baana si lya mukyala ssabo lye. Essabo lye lyali limanyibwa n'eri abantu bonna abasiraamu abamumanyi. Ate bwe yafa ne bayimirira mu swalaye ne bagamba Allah musonyiwe musaasire. Baimaamu Allah mugenda mugamba mutya muvuddeko emivuyo mingi okuviirako abantu okufa nga si basiraamu.
nga bagamba gundi nga bamuziika. Abange baganda bange basiraamu, buno obusiraamu lwoya lwa mu nnyindo, obeera ne imaamu nga mufere, seeka nga musamize. Twalina ddala sawa ekiyunga. Allah ngiredde mbiresi ebyekiyunga mbiresi mbadde sola bireeta ate nga njogedde omuzikiti. Sawallah tumalire kakati okulwana kono okwange kwandibadde kuva wano ng'oli musiraamu. Abantu bangi tusaala nammwe nga musinza mizimu. Wadde okimanyi okusamira okusinga obungi kwetondera ku kitonde bayita omuzimu. Era abantu basaala esswala nga esswala eyo mpa ku mazzi nagalabyeko amazzi ago. Basaala esswala ng'esswala yaabwe kitaawe yamuloosezza. Namala bisomesaako omusiraamu nanga ntiseeka kyogamba wensaala esswala nga taata yeyandoosezza ebanfu. Nemugamba lwaki omubuuliza, naga nti nze nali sisaala naye muzeyi nali lumu neebase. Muzeyi najalanga nti wagaana okusaala naye lwendi kulumba gwe. Wallahi asaala gwenjogerako Allah yamusitula amadaala ku muzikiti wasaalira ye mwaziinyi. Ekinyambye tali ku media, essimu ye nagiraba nnafu nnyo, teyinza kwetikka bigambo biwera bibiri nga bya media. Yaŋŋamba maaso ku maaso, naga seeka nze golaba nina abalongo. Maaso ku ki? Abantu balina abalongo mu bitanda. Waliwo alina abalongo nga bali mu lujja, teri alina abalongo nga yabatimbawo. Ngamba bano abayita abasiraamu nga balina abalongo, teri alina abalongo nga yabawanikawo mu mulabba mu nnyumba babakweka. Muntegeera erowooza nti oba Allah tamanyi gye bali. Omusiraamu nga amaseeka nina abalongo maaso ku maaso. Nangamba naye kyogamba bwensaala esswala zange zibeera nfu. Ne munnyonyo eddakiika nga 30 nangamba kaseeka nina kukola ki? Ne mugamba ekyangu kiri nti tulina bajjawo ne tusaanyaawo shiriki oyo. Nagamba nja kuddamu. Wallahi nakati mulaba tanzirangamu. Era bw'anaafa nga jeneze ejja akayumba kafaako nga tuteekamu omusiraamu naye ng'alina abalongo be mu kitanda nga namunnyonnyola nemuga nti munnange omusiraamu taba na bintu ebyo kasita oba nabyo oba ovudde mu busiraamu. Nakaseeka nkitegedde nja kuddamu tanzirangamu. Abasiraamu abali wano longoose obusiraamu bwo, mwewale shiriki gwe mukola nga yitira ku mizimu gy'abafu bammwe. Allah bwe yali atonda omuntu tulinamu embeera za nnundi esatu. Waliwo ennyama eno gy'olaba etudde wano maaso go kwontegerera nti oyo Sulaimaani, oyo musajja, oyo muwanvu, oyo mumpi. Nobaawo omwoyo gw'otalaba n'omuzimu gw'otalaba. Buli atudde wano alina ebintu bisatu. Alina ennyama gy'olaba, alina omuzimu gw'otalaba, alina omwoyo gw'otalaba. Allah waba atonda omuntu gasooka kubeera mazzi aga Haji nani Najati. Amazzi ago ne gamala enzingo 40. Wegaweza 40 ne gakola ekitole ky'omusaayi. Ne kitambula enzinga 40 ekitole ky'omusaayi ne kikola ekinyamanyama ne kivuga endala 40. Allah n'akwata ekinyamanyama kino n'akiteekamu amagumba. Rabbul Alamin. Ezo 40 ago getwogerako okuweza 12 gy'emyezi 4. Allah waateera mu kinyama kino omwoyo. Era omukyala wagambira bba ndowooza omwana atandise okutamuwulira
gwe tonkoona kasaka baze emyezi ena katandika okukola movements kubanga ekinyama kino Allah kitaddemu omwoyo kati muntu wabula waaba azaalibwa Allah namuwa kariinu gwe tuyita omuzimu. Buli muntu yenna azaalibwa okusinziira ku bujulizi obuva ku mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah amussaako ekitonde mu majinni kye bayita kariinu. Kariinu kitegeeza mukwano gwo, your friend, not you but your friend. Buli muntu aliwo nalina omuzimu gwe, naye omuzimu ogwo si ye gwe wabula mukwano gwo. Mu majinni omuzimu guva mu famire y'amajinni, guwangala naawe, gulya naawe, byoyagala bye gwagala, mukyala wo gumumanyi nga bw'omumanyi, abaana bo baana baagwo. Omuzimu gukutegeera nga bwe weetegeera. Omuntu bw'afa ne bamubika, Sulaimaani Allah nzijuludde, Allah abajjeemu omwoyo gwange. Nam ku bye nnakwogera wasigaddewo bimeka? Ku bisatu? Nedda. Kati ndi wano n'ebintu bimeka? Bisatu. Kati Allah nzijjamu omwoyo, akazindalo ne kagweri n'engwe eno, kati wajjiddemu omwoyo awo, tusigazaawo bimeka? Bibiri. Wasigaddewo ennyama naki n'obuzimu. Omwoyo guno gutwalibwa guyisibwa mu magulu, erisooka, eryokubiri, lyakusatu, wabeera mukkiriza guwangalire waggulu gulu eryomusanvu okutuusa ne bamala omumuziika ne gudda. Waba abadde muyaaye, tategeera yamutonda, musamize, mufuyiwa mmindi, musinza ntaana, Allah tagiwadde eryenjeru eri, musinza ntaana Allah oyo ye Allah agamba nti la tufatahu lahum abwaaba sama, sibaggulira emiryango gyange gyaggulu, sisobola. Era baleta omwoyo gwe ne gutambulira mu bbanga awo ne bagubonyabonya, kuba gwambukayo waggulu ne bagugoba ne baguzza, guwunya ekivundu, tumutwale mutwale mutwale. Kati kasita batuuka okuziika, tuziika ki? Tuziika ki? Mubiri. Ebibiri tetubiraba. Omwoyo gwatwalibwa, wetuziika omubiri nga Allah akomyawo omwoyo ng'aguzzaamu. Ekisigadde wano mu bulamu bw'omugenzi ki ku bisatu? Muzimu. Abange mutegeere Allah yatonda ebitonde kyayogera. Buli muntu ali wano alina omuzimu, buli famire erina emizimu. Kaŋŋambe buli famire erimu empewo, oba yabazungu, yabachina, bawarabu, banaddiini, basamize, buli famire erina empewo. The only difference between your mpewo and our mpewo, engeri gye mubikwatamu ye yakufuula omusamize, nendeka nze nga ndi musiraamu. Etya kasita mukwata emizimu egyo ne mugiwa respect. 1 ogisaba obuyambi, 2 ogyenenyeza, 3 ogonda ebiragiro byagyo, 4 ogisetingira we ginaabeeranga ne mutandika okusamira nagyo, gwe wamala dda okuva mu busiraamu. Enjawulo yange naawe eri luddawa? Nti nze mmanyi omuzimu gwa muzeeyi we guli mu nsi muno, ogwa maama, ogwa jjajja, ogwa muwala wange, ogwa mukyala wange, naye tetulina kakwate. Allah agamba wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazgh, singa shaitani ejja nekolako obulumbaganyi bwonna, kubanga omuzimu kika mu bika bya shaitani. Majini gamanyi obbawamba, gamanyi obbikwata. Allah agamba rabbul alamin nti fasta'idhu billah, kasita bijja gye muli mumpite. Tetubisobola. Abantu berijja ku mizimu egyo, misamba, mayembe, biteega, bitambo, tebabisobola. Wallahi
thumma billah singa Allah agera bugezi tawa darasa newewooma buli atudde wala katonyigiriza njala kuwuliriza umuyingira mu nejjinni limu bwe liti n'amadinisa tawa nti galimu bunakani bubbagala gagaziwa ng'olaba Sulaimaani alaba mulyango mufunda ayagala kakadinisa ligaziwa ayitewo kamawo ekimu ku majinni bye gasobola okukola situdde wano sisomesa lisobola okuyingira awo nga wondaba nfaanana eshooko yokka ebamala okunvaako ne mugamba ataani ono ne kanzu yennyini kati ate obafukisa mu mpale oyite maama ogwotazze naye lijje liyimirire wano baluganda alabika mulongo omuneti wa uyuseka Sulaimaani mumanyi si mulongo we muba mukyewuunya Sulaimaani nga wokusatu ajja y'omu masjidi ekala biina ebifaananyi Allah yabiwanga bifaanana emisota weriyingiranga omuntu mugumagumamu oba muganda we ne weriyingiranga ate weriyingiranga omusota mba muli awo nga timba ezze mulyango awo ng'ekula enkata bweti ng'essaamu omutwe mu nkata ng'etunuza mu mulyango nga ne naalongo waayo ajja ng'akuba enkata wali nga ssaamu omutwe ng'atunuza mu mulyango gw'abakyala nga nze mbagamba ne ddala sewedde tugenda ani afuluma wano ani afuluma wano ebyo ebitonde Allah yabikola nga byamaanyi nnyo tetubisobola Allah yagamba nti ebijjanga gye muli nga mumpita nze mbisobola nze yabitonda abagezezzaako bisembeza bakolagane nabyo bawunzise ebibafuze ne bajja ku ddiini ne basindikiza mu busamize oyinza obba oli awo nga weebasi maama najja yennyini gwe mwaziika najja nga mwebasi ng'akaaba mulaba ku mulyango ayimiridde awo akaaba mamawo nakumuuza mwana wange lwaki ogobaganya muganda wo saakulera nange singa nakuyisa bwe ntyo maama muganda wo wakamugoba emisana agende oba oliawo nga maama ekirazze ani kumwatamuzza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ani kummwe nga yekukya kumakya oba oyina entambula osimbula kiro oyo ononye muganda wo mukomyewo njagala kukubuuza kino omuzimu kyegukugambye okukola tekiriko obujulizi mu Qur'an ne mu ahadithi nga Allah yagana ogobaganya baganda bo obaliisa akakanja obabbako emaali yaabwe Allah yabikugaana n'omujemera omuzimu ne gukulagira n'otalinda budde kukya oli mu kusinza muzimu wavaddako Allah omuddu eyaŋŋamba nti taata yajja naŋŋamba essala yagamba nti nze nali nsula kumpi n'omuzikiti naye nga baaziinanga sisaala lumu mba ndi awo taata ngazze kitaawe lwe yajja mu kirooto yakera kusaala era ye mwaziinyi eyamulagira essala mulala yamujemera omuzimu ne gumugamba okusaala essala si yaago n'ayimirizaawo essala ng'asinza kitonde ekyo abantu balina amasabo lwa bitonde ebyo kuba byebiwulira byonna kibuuka mukasa lubowa nagadya kyekiralawo nalubowa muwanga mukasa mumaze kimbowa dumba amanya gemuleeta banne galimu ensonga kati abemukono tumanyi kyemutegeeza dumba ne lubowa tugaleke naye nga watabengawo tujja kugogeranga egaliko ensibuko abo bonna be basinza mu masabo baali bantu be basinza leero kati basinza mizimu gyabwe basinza mizimu gyabwe gye basaba gye bakaabira gye beegayirira
baganda bange basiraamu tewali nkolagana yonna wakati wo gwe omulamu n'omuzimu gwa mukadde we yakola ki eyafa wajja gy'oli n'abaako kyakulagira olwo naamu abalina entaana nga bassaawo amazzi ga wuzu muzeeyi yajja n'akola ki n'afuna ku wuzu bagenda okujja kadomola kereere ne bazzaawo akalala asiri lwe beerabidde baba akebakawo ng'atuuse nja bamenyeramenyera obuyumba buno mmwe mwamagala kunzanyirako njagala mazzi ga wuzu alimba nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba idha mata ibn adam omwana wa adamu waafa inqata'a amaluhu taddayo kukola kalimu konna illa min thalath okujjako emirimu emeka esatu ogusooka sadaqatul jariya omwana omulongoofu saddaaka ekulukuta omwana omulongoofu oba irimu gyoba waleseewo ng'egenda sigala ng'egasa abaana ba Adamu. Baganda bange basiraamu ab'ebitiibwa weekumeekume nange neekumeekume okakase nti Allah g'osinza tomugattako bintu birala. Mwesonyiwe emizimu, mwesonyiwe lubaale, mwesonyiwe amayembe, newonadduka emayangayanga nojja osamirira mu kalagi. Allah akulaba, Allah akumanyi. Mulekerawo ogatta eddiini ebbiri, ogatta eddiini y'obusiraamu n'eddiini y'obusamize, togatta bibiri. Yekka alina okusinzibwa ye Allah subhanahu wa ta'ala nga tumutukuza ku byonna ebisinzibwa ebitali Allahu rabbul alamin. Omuntu yenna bwe wasinza Allah nga alina byamugattako ebirala, Allah amuleka n'ekyo kye yasalawo okusinza ekitali Allahu subhanahu wa ta'ala. Naye kyo baganda bange basiraamu nga tuwumbawumba darasa yaffe ey'essaawa eno, mbagamba nga nange negamba ti mukama waffe Allah jalla jalaaluhu asiima kumusinza yekka. Yatugamba mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala ng'emboozi eva ku nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam, yagamba ma ta'buduna min dunihi, temulina bye musinza bitali Allah illa asmaa, okujjako ago mannya buki, mannya bunnya sammaitumuha, mwe mwagatuuma ebintu ebyo, antum wa abaukum, mwe ne bataata bammwe, ma anzala Allahu biha min sultan, Allah tabissangako bukakafu nti biteekeddwa okuba nga tubisinza. Allah n'agamba nti inil hukmu illa lillah, tekuli okulamula okujjako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amara an la ta'budu illa iyyahu, yalagira Allah, yasalawo teri kiina kusinzibwa okujjako Allah jalla jalaaluhu. Dhalika ad-diinul qayyim, eyo eddiini entuufu eyannamaddala. Walakinna akthara an-naasi la ya'lamun, naye obuzibu we buli nti abasinga obungi mu bantu tebakimanyi nti okusinza Allah kuyimirirawo na kwegaana byonna ebisinzibwa ebitali Allahu rabbul alamin. Naye kyo baganda bange basiraamu, longoose enzikirizayo Allah asinzibwa yekka. Bwetuba tusala ebisolo abasinza Allah yekka, tetusalira kitali Allah. Abasinza Allah yekka tetusalira kitali Allah subhanahu wa ta'ala, nga abantu abasalira amayembe, ebiteega, amajinni, tetusalira Allah subhanahu wa ta'ala. Kyovulaba nti abuvunanyizibwa nnyo gy'oli ne gyendi okulaba nga insha Allah eno Eid al-Adha gye tugendamu weetaba mu bantu abanasala, ku lw'ensonga okusalako
obeera oleese ekyennyume ky'abasamize bo basalira majinni, basalira mayembe, basalira biteega, ate nze naawe tusala kulwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Naye mbakubiriza abasiraamu bemayangayanga okwetaba ku mulimu ogw'okusala adhuhiya, kubanga ibaada nnene era ng'ewakanya entegeera y'abashiriku ey'okusala ebinyonyi, ebisolo, ebiwuka nga babisalira ebitonde ne batasalira Allahu subhanahu wa ta'ala. Abatambula naffe ku mitimbagano, Rawda Islamic Media Uganda yateekawo enteekateeka ennambulukufu omuntu ali ewala mwana ayitira okulaba nga asala adhuhiya, kubanga ibaada nnene erimu empeera mpitirivu mu maaso ga Allah rabbul alamin singa omuntu abeera nga agyetabamu. Naye tumbakubiriza okwegatta ne Rawda Islamic Media Uganda okulaba nga musala adhuhiya. Buli muntu bamusaba aleeteyo emitwalo 25, begatta abantu 7 ku nte basobole okusala adhuhiya. Embuzi n'endiga bikkirizibwa okusala adhuhiya, n'essaawa zino bya bbeeyi. Omuntu okunoonya embuzi erimu amagezi 40 ate nga nayo tefunika, naye ng'omuntu akwata 25 kasente kasaamusaamu neyegatta kusala, aba yeebazizza Allah, aba asinzizza Allah, aba ataddewo insurance eri business obulamu bwe n'obuwangazi bwe eri Allah subhanahu wa ta'ala. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.